Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange nze NAKIMULI SALUMA nga ntwala omukisa guno okwebaza abalayi baffe aba Sugar TV olunaku olwalero lwakusatu ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omusanvu 2023. Omulamwa gwaffe ogwaleero gye twandise program eri ku Parliament ya bavubuka Emukono district era munzikirize ntwale omukisa guno nga mbasaba chairman wa wabavubuka abavuzeeko twengerere omulamwa gwaffe. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abasaba ne bannyabo abatulaba ku Sugar TV okutwala omukisa guno okubeeyanjulira amanya Huzairu Kyeswa Kisubika ssentebbe w'abavubuka abasiramu Kono Muslim District East Buganda Uganda Muslim Supreme Council nze aliwani twebaza chairman waffe kubanga atodde okutubuuzaako era nga tuyongera okwebaza abalabi baffe aba Sugar TV era batwagambye nti tuyongere n'omulamwa gwaffe. Omulamwa gwaffe guli ku the role of Muslim youth in the development of the Mukono district. Tuyongere maaso chairman waffe abavubuka agende maaso ng'agutunyonyolako omulamwa ogwo. Sebo ne bannyabo abatulaba abasiraamu baffe abavubuka bentwala mu Mukono Muslim District wamu ne East Buganda sookera ddala otwala omukisa guno okuddamu nti yenze yalondebwa nga ssentebbe asookedde ddala mu myaka 6 okubanga nze ali ku executive eya Mukono Muslim District ate nga yenze ali ne ku management eya Mukono Muslim District ate ne mu council nkiika. Nsooka okubategeeza nti omulamwa modorator gwaleese guyitibwa nti the role of Muslim youth in development under Mukono Muslim District. Tugenda kwogera kumanya omugaso gw'omuvubuka omusiraamu gulina kuba ki, naye nga sinnabakigendamu nti bassebo ne bannyabo abasiraamu abavubuka abatulaba Sugar TV nti Mukono Muslim District erina amatwale 7 era nga musaba abalabi baffe bagategere bamanye nti Mukono District kyeki. Tuyina ettwale ery'e Kasawo, tuyina ettwale ery'e Nakifuma, tuyina ettwale erya Nagojje Ntunda, tuyina ettwale erya Kiyunga Nkonge, tuyina ettwale erya Mukono Municipality ettwale, tuyina n'ettwale erya Ntenjeru ne Kome mu Bizinga. So mu mbeera bwetyo nsaba abavubuka wamu n'abatulaba nti tufune ekifaananyi ekitangaalibwa nti Mukono Muslim District amatwale geera. Era wano wensabira nti okubanga tulina omulimu ogw'amaanyi ennyo okulaba nga tutala mu matwale ago gonna ng'ate sikoze nzekka nga nkoze ne bakama bange eri district kaabi waffe Sheikh Abbas Senkuba wamu ne deputy we wamu n'akakiiko akafuzi akakulibwa kyeyamaani Alhaji Arona Ssemaka. Omulamwa gwe tuleeseewo nnyabo nsooka okwebaza okumukyazaako ku Sugar TV kyatendo naye olaba osazeewo nonkyaza kubidde kasimu noŋŋamba nti kijje bavubuka abasiraamu Mukono Muslim District bafune ekitangaaza bafune balabe ne chairman waabwe gwe baalonda naye ntuuse wadde obudde bunkutte naye ntuuse era inshallah taala tusaba Mungu atusaasire aleko bulungi. Mu mbeera yonna sebo wetuleeta omulamwa gw'ompadde omugaso oba omulimu gw'omuvubuka omusiraamu Mukono oba ne mu Uganda yonna kiki. Bassebo ne bannyabo abasiraamu wamu abavubuka wamu ne bataata abatulaba nti bwe nali njijja mu kifo kino
bye byali byangu naye we nali njija najja nga nina objectives zange oba ebigendererwa byange ebyandeeta okulabanga byensuubira okulabanga nti mu myaka 5 constitution ya Uganda Muslim Supreme Council gyendagira okuba nga ndi owabavubuka mu Mukono Muslim District nasooka n'okujja n'ekiteeso nti njagala nteekewo unity sebo nyabo modorator unity gwe gwali omulamwa gwange okusookera ddala nga njija mu kifo kino. Unity mu Luganda, unity kibanga nti okwegattira ewamu. Nastadinga nentunira Mukono Muslim District ng'ekitongole ky'abavubuka kibulamu okwegatta kubanga ekiva mu kwegatta kwe kwemanya. So najja n'omulamu ogwo ne ŋŋamba nti abavubuka abasiramu balina okwegatta era ensonga lwaki nyaba modorator okuleeta omulamwa guno era kigwamu kubanga loolo y'omuvubuka omusiraamu okubeerawo erina okubanga twegattira wamu okwerumaaluma kiba tekikola. So najja n'eyo manifesto yange yalimu nti tulina okuleetawo engatta y'abavubuka mu Muslim District nti olunaku lujja kukya nga Mukono Muslim District time ejja kutuuka nyimbire n'emizikiti egigwa ekibuli oba egigwa ennakasero kubanga yenze eyalondebwa ng'owabavubuka abasiraamu Mukono Muslim District yekka omu ntwala abavubuka abawala n'abalenzi. Kyensaba ekyo abandaba mukimanyi era anyongera okubategeeza nti ofiisi y'abavubuka gyeri ku kitebe era eri independent okuva ku muzikiti ku Twale ku district ku regional ne ku national yaffe Uganda Muslim Supreme Council headquarters badafasi naye nyabo omulamu ogwo gwoleese ensonga lwaki unit tugyetaaga okwegatta okulaba nga kibuli ali ekibuli puroguramu wejjanga evudde kibuli n'oli n'aleeta puroguramu evudde ku Supreme Council wejja wamu tuba kimu. Tetwagala kibeerewo nti puroguramu evudde eno lwakuba gw'oliwo ennakasero ogireke. Naye ekyo kyensaba abalabi ba Sugar TV era abali ku mpewo abampuliriza oba abandaba nti ekyo kyo mu myezi 6 gye nnaakabeerako nyabo ekyo kyo kitandiseeko era mu Mukono District sofa kibadde kigenda Karasi. Era ekyo mbasuubiza nti unity egenda kubeerawo mu bavubuka abasiraamu tubenga tussa kimu bweba takibiri emu nga tugikuba nti Allahu Akbar tugikuba lumu bwe tubanga tulina kye tufunye ne tuyisa emikono mu maaso noga nti alhamdulillahi rabbil alamin twagala omuvubuka yenna akikole buli wokowoola Mungu oba okowodde nti yasinga obunene mu nsi yonna eri yamuddako teri amuddako. So unity yeetaagisa Mukono Muslim District. Nyongera okwebaza abalabi baffe aba Sugar TV era nga twebaza n'omukulu waffe w'abavubuka okuba nga sobola okuba nga tuwa ekigambo nga wabannyonnyodde abalabi baffe mwenna gye muli nti nno omulamwa gwa leero guli ku the role of Muslim youth in the development of Mukono District era nga tuli wano naye ayongere okuba nga abakakasa ku mbeera y'abasiraamu Mukono District era nga ayogedde okuba nti nno ekyamuleeta eyali manifesto ye ebimu ku biruubirirwa the aims ezamuleeta okuba nga contestinga for the role of a chairman in the Muslim Youth Association Okola District byalimu ku bigendererwa by'abaana bonna abasiraamu nga tali ku luuyi lumu abula nga ali on both sides boys and girls under the age of youth ng'era ayagala kulwanirira kubanga tubeera wamu era nga tuli bumu era buli omu asobola okuba nga afunye wakwatira n'okuyamba abantu mu mbeera endala yonna. Era mu kaseera kano nyongera okwebaza abalabi baffe ba Sugar TV.
twongera okwebaza abalabi baffe aba Sugar TV ng'era omulamwa gwaffe gubadde guli ku the role of youth in a Muslim district nga chairman waffe bajongedde n'atunyonyolako era nga buli omu agenda ganyibwamu si basiraamu bokka n'abavubuka abalala bonna gye muli ebweru buli omu agenda ganyibwamu ekiri ensonga nti ekiri nti ekintu kino kivuddeyo yonna nekituusa ku mmeeza wano nga twagala kwongera kuteeseza abavubuka bannaffe si nti tuli sayidi emu nti abasiraamu yokka wabula ne sayidi endala zonna nga twongera okubagamba nti nno engeri gye tulese omukulu ono twagala twongera okutugamba tubuulira bizibu ki byasanze mu mbeera eno challenges zasanzeemu roles ki zakola era nga ffe abavubuka abatulaba n'abantu bonna aba Sugar TV abali okutulaba tugenda ganyibwamu batya si nti tubyogerako bwogezi naye buli omu agenda ganyibwamu yonna gyali n'abavubuka mwenna gye muli eyo bannange bamikwano tugenda kuganyibwamu ffenna mu mbeera zonna nti oli eyo tolina kyakukola bintu byakulwana ffenna tugenda kukwatiza wamu tusobole okuba nga tulaba nti n'omuntu yenna yenna atasomangako ng'abaako newaatuuka tufuna emirimu era tulina n'ebyenjawulo ebirala era nga tukyagenda mu maaso tweyongera okubaza abalabi baffe ba Sugar TV nga ngenda kubuuza omukulu chairman waffe Mukono district w'abavubuka nti roles ki nga ye omuntu zalina okulayinga eri ffe abavubuka okuba nga tuganyibwamu ku njuyi zonna zonna abawala n'abalenzi nga tubyokubidde mu ddiini oba mu bintu byonna byonna neyanzibwe kyazizza Sugar TV wamu n'abatulaba abavubuka nga ba Mukono Muslim district wamu ne benkola nabo ku management wamu ne executive neyanzibwe barakallahu fikum Lord first of all when nali njija Lord nti obuzibu obusinga ennyo oba kyetuyita Lord eryemu ffe mu busiraamu nti omuvubuka atatya Allah kasita obanga otya Allah ng'omanye Allah ali omu yensonga lwaki nti bwe tuba tutuuka nti tuli ku Eid nti takbiri tezitera kuva ku mimwa in fact teziva ku mimwa ng'otendereza Allah kyakutuusizzaako ne kyakuwadde loolo yokka eryaki yeemu gye nsaba abavubuka ba Mukono Muslim district kutya Allah kubanga okutya Allah buli kimu kyekola kyokka ngenyebo modorator ekisinzo tawanya abavubuka ba Mukono Muslim district wamu ne district endala utatya Allah naye wobanga omanyi nti leero kangende musinzi nsaaleko eswala zange 5 buli kimu kyekola kyokka era woba otya Allah kiba kizibu nnyo challenge kubanga abamu ayinza okugamba nti mwenzi okusaala ng'ayagalira ddala nti musabye leero enkya kifune no Allah osobola okumusaba okumala omwaka mulamba n'akuwanga wakyerabira nokyerabira so nyabo akyazizzaano ku Sugar TV loolo y'omuvubuka yokka loolo y'omuvubuka omusiraamu yokka kutya Allah subhanahu wa ta'ala ne nabbi we nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam twongera okwebaza abalabi baffe aba Sugar TV nga chairman of Mukono district batugambye nti ye nga ye loolo y'abavubuka essaawa eno agamba tunywerere ku Allah era temujja okwo kubanga temumusinza era kasita okikwata nti nno Allah ali omu teri mbeera egaana naye byonna bigaanye Katonda teerabira bantu era kyayongera omusoyasoya ebibuuzo njagala atubuulire challenges kizasanga oba buzibu ki bwasanga ng'ali mu process eno mbeera ki gyasanga era tusobole okuba nga ffenna tweyambagana ffenna abali eyo abalina ekyokukola batena kyakukola nga ffenna tuyambagana okuba nga tuyimirizaawo obusiraamu mu Mukono district ne ensi endala zonna oba n'amawanga amalala gonna nyabo modorator nkyazizzaano ku Sugar TV wamu n'abatulaba abavubuka aba Mukono Muslim district wamu n'abantu bonna abaliko olunaku olwaleero neyanzibwe kintu ekyo abatulaba
ekifo kino kyendimu nakabeeramu emyezi 7 naye emyezi 7 nstadinze Mukono district nenjiga nenjitambula era njimanyi era ebizibu byonna essaawa zino byengenda okubagamba byombi yina obukakafu nti mu bavubuka mu ebiri. Ekisooka challenge ey'amaanyi ennyo mu bavubuka butamanya ddiini. Abavubuka abasinga tebamanyi ddiini yaffe ey'obusiraamu. Mungu yatuwa eddiini kiringa kimuli. Ddiini yaffe ey'obusiraamu ddiini nnungi naye abavubuka abasinga obungi tebagimanyi era tebagitegeera. Waliwo okubanga ogisoma naye nga togitegeera. So abatulaba abavubuka abasinga tebamanyi ddiini. Ajja n'asaala busazi mu muzikiti n'agenda naye nga nekyasaala takitegeera. Kubanga ogenda mukyusiza omuntu ye atuulawo ye ebibye kumanyirawo nti kiriwo ekiyingidde olunaku luwedde yeebase agenza ayiiza naye kasita obanga otegeera eddiini olitegeera bulungi. Abavubuka ba Mukono mu district wamu ne Uganda singa bali bulungi. So eyo challenge namba emu kusoomoozebwa okuli mu bavubuka abasiraamu nti tebamanyi ddiini. Ekyokubiri kino kyo ye purobulemu ey'amaanyi ennyo emirimu. Mukono mu district erinamu challenge ey'emirimu mu bavubuka ne sayidi eri kuba abo bonna tukola nabo. Mungu zonna yazitonda naye ekyawula enzikiriza gy'okkiririzaamu Allah omukkiririzaamu otya naye nga nabo bantu bona ageni bakatho nabo bantu era basinzaani Katonda. Lwakuba enjawulo ebeerawo nti bo bamuyita God tetumuyita Allah n'enzikiriza yeyawukana nti ffe tusaala eswala 5 bo bagenda ne bakola ebyabwe bye simanyi. Naye emirimu mu bavubuka tebayina mirimu. Naye era kyekiri kye nabagambye nti kasita otya Allah omulimu ogenda funa naye purobulemu ezze nti oli ayagala asinze Allah afundewo omulimu. Ayagala amusinze leero enkya gufuna omulimu. Kyetutamanya nti Mungu akisobola okukikola naye ne Mungu alabira ddala n'agamba omuvubuka oyo ngenda kukwata kansinze omwaka mulamba naye sigenda mwanukula. Ajja kwanukula nga obivuddeko naye emirimu buvubuka tebalina. Ate ekisinze oleetawo ekyemirimu bakwata emirimu ne batabikamu ebintu bya lejjalejja. So abatulaba enjogera lejjalejja kintu kinene nnyo kubanga oli agenda ateekamu ebyobufuzi mu ddiini temuliimu byabufuzi agenda kubiteekamu nti otuuka omugamba nti bwe guba mulimu nti jangu okole era kalike kalimu n'okunyooma kuba abavubuka tebakyakola mulimu gwa mitwalo tegukyaliyo ogwo era oli ogenda kumuyita nti akalimu kyemitwalo 2 kaako agenda gamba kyeyamaanyi njagala omulimu gwa mitwalo 4 kati n'otunuulira era baba bajja basebo ne banyaba batulaba bajja ku office n'akugamba kyeyamaanyi njagala mulimu naye njagala omulimu gwa mitwalo nga 2 ye n'otunuulira n'ogamba nina Mungu akugezesa kana akatono ke kakutuusa ku kinene. Naye abatulaba emirimu y'ensonga lwaki mu manifesto yange wamu n'olukiiko lwenkola nalwo obufuzi n'olumanyi olwa district mu waka pulaani ya Mukono Muslim district anda Mukono district Muslim Youth Council mulimu okulaba nga tugezaako kubanga ne gavumenti naye egamba nti egenda mumalawo ebbula y'emirimu bavubuka naye tesobola. Alla ekyo yasobola okukikola kubanga kije bakyogeredde. Njagala mundabe bulungi era mumpulirize bulungi nti Allah waabanga agambye nti ebbula ly'emirimu agenda ddimalawo kisoboka. Naye ne gavumenti naye efubye naye ffe ng'omuvubuka yeffe abeemanyi nga ffe kuba omuvubuka ye ekintu taki ayagala byawo. So ekyemirimu emirimu gyo ensonga nzibu nnyo naye ng'emirimu gyo abavubuka tebagirina.
ng'ate balina famire zaabwe sebo nyabo modorator ne famire zaabwe mwekiri kubanga kino ekyemirimu kijja nti oli agenda kuba ne famire ayina muvubuka ayina abaana 6 oba ayina abaana 4 talina mulimu kyekiddako modorator kyekiddako kuba kubba kati awo ekigenda okuddirira kumukwata kugamba nti chairman w'abavubuka jangu ntaasa naye nga challenge esinga obuzibu mirimu ate emirimu girimu n'okunyooma abavubuka banyooma y'ensonga lwaki nti work plan ya ministry y'abavubuka abasiramu Mukono district mulimu okulaba nga tugezaako si kumalawo nsaba mundabe bulungi abalabi ba Sugar TV si kumalawo najja kugezaako kulaba nga abavubuka abasiramu at least bava wansi ne babaako entuuka gye batuuse olinga ayina 12,000 zasobola oyingiza mu nsawo n'azisaving naye wetunaaba tetukoze ekyo abalabi ba Sugar TV wetunaaba tetukoze ekyo abavubuka ba Mukono mu district wamu ne district ezitulinaanye tukyali bubi nga ffe eddiini yaffe musiraamu eddiini tukuvu eddiini ddungi naye buli we banaalaba omuvubuka ng'odaagana n'obwana bulinganga 6 g'olinze kakeeka lwakuba wasoma oyina diguli mu busomesa era olinda ogufune ogenda kugufuna ddi kati so mu mbeera bwetyo tulina okugezaako okulaba nga tuli wamu y'ensonga lwaki nti modorator yankyazza namugamba nti unity we tukolera ewamu okukwataganira ewamu ekyo kigenda kukuyambako n'okuwuliziganya Olunaku ekyo kyenjagala abalabi ba Sugar TV bategeere nti tugenda okugezaako okulaba nga abavubuka ba Mukono mu district at least babaako batuukako somewhere naffe emyaka 5 ne gituuka nga musajja wadde yavaako naye yagezaako okuteekawo kafa abaagana twayanza nnyo chairman era tweyongera okwebaza abalabi baffe aba Sugar TV nga tugenze mu maaso nga chairman wayogedde kubanga essaawa twakatambulako ebintu nga wayasonso nga tugamba nti no roles n'atugamba nti no role yenga ye omuntu mu bavubuka ba leero nti nno munywerereko Allah era temuvaako Allah tubeere nga tuli kimu nga ku challenges ezimu zayongedde okuba nga atwongerako okututegeeza n'atugamba nti challenges nga ffe abavubuka zetusanga nti abamu tunooma emirimu omuntu onyooma omirimu ate nga ofunyeko entandikwa yaago era nga ffe abavubuka nze nyongera okwekubiriza nga ffe nga nange wekubiriza bannange abali eyo tetunyoomya mirimu ate era tulekerawo okuba nga tunyooma amadiini gaffe nywerera Katondawo era n'emirimu gyo tetuginyooma nga naffe wetuli n'otulwana naffe ffenna tusobole okuba nga tulako kyetweyongerako nga ffe abavubuka nyongera okwebaza abantu abasobosezza okuba nga tuli wano era nga twongera okuba nga tubebaza abalabi baffe aba Sugar TV ng'era tugenda mu maaso n'omulamwa gwaffe ogw'abavubuka nga tweyongera okumanya era nga ndi wano nikyeyongera okusoyasoya chairman w'abavubuka nti nga ye solution ki gyagenda oteeka okuba nga amalawo agezaako okulwana amalewo okuba nga kale ayinza okuba nga kyamalawo naye akendezeeko ku bbula y'emirimu mu bavubuka n'abavubuka abasobola okuba nga banyoomanyoma emirimu so okuba nga buli omu abaako walwanirako ne munne era sobola okuba nga tubaako netutuuka nga tumalawo ebivuba y'emirimu neyanziza barakallahu fikum nsooka okwo nswako okwongera otwala omukisa guno abalabi ba Sugar TV wamu n'abalabi baffe benkola nabo ku district batulaba abasiraamu bonna nti ensonga gyombuuziza nti after bino nga nze ow'abavubuka Mukono mu district natuula wansi nenstadinga neŋŋamba nti mu bbanga weeriti nti ebizibu bino byonna bye twogedde ekisooka mu byonna wetuba twagala okulaba nga twewera ebintu bino ekisooka byonna tulina okwemanya tulina okukwataganira ewamu ennyo okulaba nga tuwulizigamya wamu nti wetugenda nti mu ttwala ly'e Nakifuma mulimu emizikiti 45 nti chairman w'abavubuka ba Nuuru e Nakifuma asobola okuwuliziganya ne chairman
wa Masjidi Rahman ku Kyentaawo. Communication, kubanga we tuba bumu togenda kubula mulimu, we tuba bumu ogenda kubeera n'opportunity yo osobola okugiyisaamu. So obumu obwo ngenda kufuba okulaba nga nkola n'olukiiko lwange olw'ekitongole ky'abavubuka wamu n'olukiiko olw'abakama bange, olukiiko lwa kaadi wamu ne chairman wa district, okulaba nga batuyambako okulaba nga twegattira wamu n'ekituli. Yensonga lwaki ne gavumenti egamba tekyalina puroguramu eya ssekinnoomu era erina wamu ninaffe wetusalawo kuba nti kibaddewo mu constitution ya Uganda Muslim Supreme Council. Ekitongole ky'abavubuka tekibaddeewo era neebaza His Eminence the Mufti Sheikh Shaban Ramadan Mabajje Dokita okukkiriza wamu n'akakiiko aka national okulaba nti mu constitution naffe abavubuka baatuwadde omwagaanya era naffe ekitongole kiri independent. Wekibanga kiri independent nti osobola okumbulira ensongayo neeva ewange wa chairman negenda ku national ewa chairman w'abavubuka. Ekyo mbebaliza ddala, mwebale kutulabawo, mwebale kulaba nti omuvubuka ye generation egenda okuddako. Barakallahu fikum. Obumu obwo tubwetaaga. Ekyokubiri, twagala okulaba nga twegatta seminars. Eyo solution number 2 eyo yo ne mu work plan y'ekitongole ekyo kyo tuyina okukiteekawo. Era neebaza abaali mu semina eyasooka okubeerawo mu Mukono Muslim District. Semina yali ey'abavubuka abayizi mu masomero gaffe aga secondary wamu ne institution yagenda successful. Era neebaza kaadi wamu ne executive yange, neebaza secretary owaddaawa wamu ne secretary wa student affairs olw'omulimu gwe baakola omulungi olw'okulaba nga tuteekateekawo darasa ezo. Ekiva mu darasa ekyo amakungulu agavaamu ge gali ge nagambye nti oli gy'anaakoma okujja mu musomo. Ffe waffe kye tuyita semina tusalewo tugambe nti leo tugenda kusoma ku kino, ekyo kigenda kubanga kiteredde. So bassebo ne bannyaba abavubuka nnyongera okubategeeza nti mubeere bagumu, kubanga challenge gye tulina abusiraamu tetulina faani. Tugezaako okulaba nga tulina faani nnyaba mubeere, kubanga obusiraamu kuweereza Allah, kuweereza ddiini. Naye kuba seminars mwe muva n'okusoma eddiini, ekyo kyo inshallah ta'ala eyo solution egenda kukolebwako era tukyakikolako. Solution esembayo okulaba nga tuba n'empisa. Abavubuka tetulina mpisa, nga nange neetaddemu abalabi ba Sugar TV. Abavubuka tetulina mpisa, tumanyawo mukulu yaani ate tumanye wookoma ne wootandikira. Kuba eyo solution. Era ngezezzaako okulaba nga nteekateeka abakulembeze b'abavubuka mu district nga okulaba nga tumanya omukulu yaani era nga tumanyi wookoma ne wootandikira. Era essaawa yonna work plan egenda kuddawo nti semina egenda kuba y'abakulembeze b'abavubuka abasiraamu bokka, kusoma ku bukulembeze, kusoma engeri gye tugenda artist okwewala okulaba nga ofuna 2,000 eziri ku alaali z'osevinga, okulaba nga ofissaawo, okulaba nga naawe obaako nekyebwetuusaako. So nyabo kwebaza sofa kye tunaakoma okujja tujja kuba tutegeeza, kuba pulaani nnyingi nnyo, solution nnyingi nnyo zengenda okukolako inshallah ta'ala, nga ndi wamu n'olukiiko olufuzi wamu ne management committee basikola bwomu wamu n'olukiiko lwange olunyambako tambuza emirimu gy'abavubuka mu Mukono Muslim District. Inshallah ta'ala okulaba nga solution zino tuzikolera wamu, okulaba nga tulina at least bwe tutuuka mu kitongole ky'abavubuka mu Mukono Muslim District. Ebaza okuba nga mweyongedde okutulaba era naffe twesiimye nnyo nga tukyagenda mu maaso n'omulamwa gwaffe nga chairman waffe abavubuka bayongedde okututegeeza ku solutions engeri gyagenda okusolvingamu ebintu ebyo, nga tugambye nti nno agenda kulwana hand in hand n'abantu
n'abakulu ab'emizikiti egy'enjawulo so kubanga basupportinga abavubuka okubanga tubeera wamu era nga tuli kimu. Nayongera okuba nga tutegeeza nti nno tugenda kubanga ne seminars abavubuka nga ffe nga tubaako n'ebyokuyiga eby'enjawulo. Semina si nti tugenda kubanga bintu bya omuntu nzolowooza nti navubuka bali eminzolowooza nti tugenda kubanga byakwejabya nti n'okutwala budde naye nedda mikwana. Tugenda kubanga tuyiga ebintu eby'enjawulo. Mwe muli eddiini eyaffe, mwe muli bino eby'emikono, mwe muli bino ebyokugamba nti no kulaba ku bannaffe, kuyamba nti olinako munno omulwadde ali bubi, mwe muli ebintu by'okweyamba. Nayongera okuba nga tukubiriza okuba nga tweyongera okuba nga tweweŋŋana ebitiibwa. Mu kweweŋŋana ebitiibwa mu ekyo omukyo nti n'aba mwana muto buli omu abagwa n'ekitiibwa. Nti obaako ne wootandika n'oba olina okukoma era ku muntu kyoyo gw'oba okigamba. Era tukyagenda mu maaso n'omulamwa gwaffe, kyamaani waffe tugenda mwongera okumusoyasoya nga tumugamba nti atuwe way forward ey'ensonga zino. Neyanziza modorator omukisa gw'ompadde. Ekisooka mu byonna abatulaba balaba Sugar TV, abavubuka basiraamu abawala n'abalenzi wamu n'abakulu abatulaba ku Sugar TV. Twala omukisa guno tegeeza abavubuka nti kintu kitono nnyo. Akantu kembawa akatanda kembasibirira nti okwekkiririzaamu kintu kikulu. Ne woobeera olina ekintu kyonna ky'ogenda okukola, sooka weebaze Mungu wekkiririzeemu. Kubanga without okwekkiririzaamu togenda kuba munywevu mulimu. Ne wonaagenda okusaala niya togenda kuba nayo. Sooka wekkiririzeemu nti ntyani Allah, ngenze kusinzaani Allah. Ne we guba mulimu ng'ogenda kukola, sooka wekkiririzeemu nti yes ngenda kukola. Abavubuka mutumanyi nti tutetenkanye. Naye mbasaba twekkiririzeemu kyokka tukkiririzeemu. So n'ekyokubiri nyabo modorator twala omukisa guno siibulire ddala nga sooka okwebaza abatulaba ku Sugar TV. Sijja kwerabira manager Alex okuva mu Sugar TV okutuwa omwaganya okuyisaawo management executive ya Sugar TV. Naye tuwa omwaganya nti omuvubuka omusiraamu alina okujja atuuse eddoboozi lituuke ku muvubuka omusiraamu owa wansi. Wamu neneebaza n'olukiiko olw'enkola nalwo olwa Mukono Muslim District olufuzi olukulibwa chairman waffe omulungi Alhaji Aruna Semakula, wamu ne management committee ekulibwa omulamuzi waffe w'obusiraamu Mukono Muslim District Kali, wamu n'omumyuka we Seeka Abasi Senkuba, wamu ne secretary wa district Seeka Tambula Muslim olw'omulimu omulungi gwe tukolagana nagwo n'okulaba nga bassaamu support mu kitongole ky'abavubuka. Wamu neneebaza n'abazadde abanteeka mu nsi mu dduniya eno, taata ne maama webali enyabo baleeta ssentebbe w'abavubuka asoose mu byafaayo mu myaka 6 okuva Idi Amin Dada we yaleeta ekitongole ekiri registered ekya Uganda Muslim Supreme Council. Bassebo ne bannyaba abatulaba, Uganda Muslim Supreme Council ye association egatta obusiraamu bwonna mu Uganda, era ye association emanyikiddwa mu gavumenti, era ye association eyisibwamu puroguramu za gavumenti ezitusaanidde. So sebo leero abanteeka mu nsi bandeeta mu nsi okulaba nga Sugar TV empise. Wamu neneebaza abakozi b'ekitebe ekikulu ekya Mukono Muslim District ku Masjidi Atiki, Ajati Sharia, mama wange Ajati Mariamu, mukozi wafaawo, nebaza abakozi bonna Sabaani kulaba nga obusiraamu babuteekako n'essira, wamu n'okulaba nga emirimu bakola n'obwagazi. Nentumirako n'akakiiko ak'abavubuka abasiraamu kenkola nako emirimu, wamu ne
council wamu ne ba county sheikhs abamatwale omusanvu olw'omulimu omulungi gwetukolagana nagwo bulungi nnyo era okumusembyayo okuddamu musembyayo manager Alex olw'okutuwa omwagaano omuvubuka tutakushuga TV wamu ne management okulaba nga eddoboozi ly'omuvubuka omusiraamu tulifulumya okulaba nga ne parliament y'abavubuka abasiraamu bagiwa omwagaanya insha allahu taala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tweyanziza nnyo kyamaani waffe ng'era nga kyamaani waffe ng'asiibudde tumwebaza okuba nga asobodde okuba nga ajjako wano ku Sugar TV ng'era twesiimidde ddala olw'ensonga eziyisibwa era nga abavubuka gye tuli ffenna tetukaaba tetweraliikirira embeera zigenda kutereera buli mbeera wonna egenda kutereera n'abantu baffe bonna gye muli eyo tweyongera okwebaza era nga twayise n'ebintu byaffe ebimu nga tetuyinza kubyerabira aba Prosi Restaurant Hotel and Management ng'era bo bakola zi takeaway bakola zi delivery bakola n'ebintu bingi nnyo ng'era oba obagadde osobola bakubira ku namba 07055693037 oba 077863422 n'abalala babayita Shidi Shopping Center Ntaawo ng'era bo basuubuzi era basuubuza tobeera eyo n'ogamba nti no muweraliikirira nti ate akawunga wange bakaseera nti sukaali eri wakenda nedda bano bo batunda ebintu ku bbeeyi ensaamusaamu era ku bbeeyi y'obusuubuzi ddala ng'era batunda ebintu ebyokupima ebipime sukaali munnyo n'ebirala ng'era nabo osobola bakubirako ku namba y'essimu 0703020069 Emukono Islamic Institute SS and this is a school. It is located in Chigombya, Mukono. Ngera bano bo somero lya abasiramu nenga litekinga both intakes abasiramu n'abatali basiramu katoyinza okubeera eyo ng'onoonya essomero omuzadde ng'omwana ogamba omwana wange njagala asomero wala bulokka bweweesiimye dda Mukono Islamic Institute SS O&A ne primary Mukono Chigombya ng'era nabo osobola bakubirako ku namba y'essimu 0706801597 n'aba Huzairu Technical Service General Suppliers Limited ng'era bano bo bakola mu bintu bya engineering kutereeza nzija kusaawa kutereeza tooyi n'ebintu birala bingi nnyo era nabo oba nga weesiimye nnyo bo we bali ssaawa yonna osobola bakubirako ku namba y'essimu 0703368541 oba 0706314352. Trust us and test us. Twesiimye nnyo okuba nga tubalabako mubeere bulungi mweraba.